Breaking news. Balaam barugahari. Hali yeti sikati. Akabadi kamwe. Nakazanyo kamwe. Tekajja kukwatayo. Mufuulinga abawumba tutu. Abatole. Abagwagwa. Abasirusiru. Naye bannayuganda. Balaba. Era bamanyi obufere bwammwe. Nti kati Balaam okoza akajogoli ne mukama wo gotegedde. Ne ba president bababiri botegedde tata n'omwana. Nti muzito y'ekikumpuli kyammwe. Ekyali yeti sitani. Ali yeti sitani oba sikati. Mukizitoye. Mukifune public sympathy. Kimale kisika abavubuka. Kimale kibatwale gye muli. Kuba kikozi kyammwe. Kati muswadde. Kati mwetesa ebibaluwa. Mugenda kisiba. Mukola akabadi. Mukikwate. Mu public sympathy. Ayima. Balaam ayima. Mugezako kizanyisa emizanyo zanyo. Ne mwefula bakiraga ku posta. Mukijja kibayimbire. Simanye mukyefula bakikuba amasasi. Mwefula bakijja mukole ebintu byonna ebireta sympathy. Ayima Balaam ayima emirundi 10 ayima. Bannayuganda bategeera kababuulire President Museveni we banko ni Museveni ntwala mu court president. Jero Muhoozi ntwala mu court president. Mwatekawo ekikumpuli kyammwe. Mukikole diversion. Kijja bafuka ku Kyagulanyi. Mweno nga muli mu ntebe kuba tata n'omwana mwateesa tata akome 226 omwana ajje 3 mukoze kino ekikumpuli kyammwe kiugulaza abavubuka kuba kye kifaana Kyagulanyi kyekyanya kigeto yuti mukyefula kigala kola ogubiina ate kati mugenda guli gisalinga nakyo tekirina mpapula musirwaze bannayuganda muzannyo obuzannyo mwagala kola assassination nyingi mumukole arrest nyingi mumutekewo sympathy mukyefula ekyali ku saidi yammwe mukijjeno kyefule mu kintu kyana kya geto mu kintu kya bannayuganda ayima nemwe mulamba gwange guli bategeera obufere bwammwe ayima bamwita Professor Bajjo byenjogera mbimanyi Professor Balaam obufere bwamumanyi ne mukamawo ne president womumanyi akabadi kayise ebibaluwa byammwe ne munakitola mu kooti mukaguli mujja kubayo babiri kubanga mukama wacho ye mulamuzi yatwala mu komera yasiba ayima akabadi nakagambye dda temusobola kuzanyira ku nnaku y'abantu ne munazimba ekikumpuli kyammwe tekiri tukawadde ekkoota yakyawe nabagamba kyesiga sitaani Kyagulanyi yesiga Katonda bannayuganda balaba obuzanyo bwammwe bonna kati mukola ebintu ebyekidaawa ebyedda tukibaja milioni 25 atwakiranze ate kyabba ssente mbwekirina amanyi agabba ssente za state kati gwe munnayuganda kankugula obwongo ekifunkuli mbu bakiwadde ssente nekigaana okugenda ayima nandi wemudde naye ndi musajja muzadde ayima muzanyire ku balala mbwe ekifunkuli kyaganya okuyimba kumbe bali mu kukizitoya mbukijja mu public abadde bagahe bambi tekikolera bali ebambi kyagala nkyukakyuka kumbe gye mukoma kyesiga mbukifuna trust y'abawagizi ba ayima bwenjogera nga ayima mumanyamba kyenjogera nti ekakasa 100%. Ayima njogera mu Luzungu, ayima in English, ayima in Kiswahili, ayima Balaam n'ekikumpuli kyo ayima akabadikaga ayima ne munetwala mu court ayima ne munagaga ayima bangamba ayima byenjogera mbitegeera. No weapon formed against Ugandans shall prosper. Buli kabadike muleta Professor Bajjo nga sinagenda wa Mukama Katonda njaka mukono guno ogulaba gwe kumanyi obubadi n'obufere. Buli kabadike muleta nze Bajjo nkakwata kadapata kute mu satellite z'omubbanga. Neka kwata bwenti neka wamba neka nyanya neka yuya neka tegera neka kama abantu ku Twitter. Omuntu gunnuma. Kapo mulemu katono. Eka kukakane ngenda bagamba. Ngenda babuli ebyama bya Balaam. Ejje no Muhoozi ne Museveni n'ali yeti sitani. Ali yeti sitani wali yeti skati. Omuntu guno bandoze basindise jjebe naye jjebe terinsobola kwazindika amanyi ga Yesu. Kakati bannayuganda bali bagenda kwewamba bagenda kuba empira Masasi bagenda kwesiba nga bakuliyetinga kye bayita maanyi. That's the power of state. Eguluminga kifunkuli kino bala banga kye kifaana Kyagulanyi nakitamanya nti Kyagulanyi ayina emirangira gya Jesus Christ the King of Kings. Ayina emirangira gya God the only creator of the world. Kyagulanyi babayogera mu statement omuntu gunnuma agamba Mukama Katonda omuntu yesiga Mukama Katonda ikato muzanyira Kyagulanyi abulamu kintu kimu kumanya kotinga Bible. President Museveni akotinga Bible amanyi Katonda nti Museveni wabayogera kotinga Bible ne Kyagulanyi yesiga Katonda Mukama Katonda we yamuleta mu Uganda yo mwana yava mu ggulu
amanyi sigage ne baba wana simanyi bajajja agamba mukama katonda na yakazaka God first moto yacha bagita God first omuntu asanyisa God, he never mocked God. By the help of the first lady Baby Kyagulanyi, by the help of family Bagaba, behind the successful man there's a strong woman behind. Inti Kyagulanyi amanyi nti gali mu Katonda. Kakati plan is also nabajjo nabibajjo kujana isasanya n'ensuku amanyi ga Katonda. Ngena kwasa ndabiramu ya moto kakubanga nawo moyo gogera. Babalo bemani bajanga osibe bayiza jango ngapula moyo ninye ngamukola ebyekifere. Ayima. Muto kunoma. Aya. Hati zomanya abantu abafere mbanje kala bakwata obubolo mbunyige bwenti. Mbutulise. Muri dawa mwe. Mbakati nduka. Sibana dem parking. Kakati Balaam nali yeti stari nali yeti sikati. Temo ina che mugenda gamba bana Uganda ngandi mulamu. Ayima. Bonjagala ayima. Kubanga meeting muzimanyi obubadi bwamwe mubumanyi nabugambi abantu ze bampita professor bajjo. Nabagambe tikabaka tagenda kujja masaza munyivu pressure inata demo masaza bakatikwe nabapa kukani batagenda abantu bemwarabye ntekateka yakoledwa kiro kimu because so gaje simanyi kati Balaam ne ali yeti stand bali yeti sikati akabadi kama akokwesiba akokwewamba akokwefulamu muteke gwanga kubonkeke mumukomya usimpathy yekifungu ayima bwegamba ayima kati bisiru bigera gaba bajata mid tubakulima ngati waliyo mutamivu abagembo ate sinatamira sinanyona kumwenge naye mpulira amanyi kubanga byenjogera mbe manyi mbyeka kasa ne muntu ala mugeye na mbyogera mama ayibambe Balaam nadi ati stand ne Muhoozi ne Museveni tugende mu court mbalage bwino yenna singa sija Bulamu bwana ne bazina recording je mwakolera deal aya first hand information ibajjo nakoze Bajjo TV nenda kuteka kako first hand information abangomera sina mukutumira kwe ndi ku Bajjo TV Facebook TikTok Bajjo events Twitter nako zinoze nkuba Twitter etambula bajita @Alphonse Mukasa Bajjo Alphonse Mukasa Bajjo events je mikutu je ndiko Facebook Twitter TikTok ne YouTube ina makuru kakati nze ngenda bakwata bana Uganda mukasate mugobera bidivation bya Balaam nali yeti stani bali mkibaita Luyo sitanti to hodu wink you bolita yada ko ya Muhoozi kumbe bamuwa sente kadasoro kulizivinga sente zo muto kotanse performing ile kakati okumanya babazanyira ku mitoba nayo aba video ngikoze nyomba banjikoze musanyu ekikulu ngikoze banja muse banda ndi bakode video nganinga teacher nekati kale abatetegera mutegere njaba ko yendala omuntu katogena muyimbiro soro kwata sente ze can you receive sente za sitani mbefula mbuyakwata sente nakanyo kujjo kuyimba kumbe it was a marketing strategy to market their chifunkuli so that it can gain public sympathy to overtake it. Ayima Teri kisobola kuwangula Kyagulanyi nga Bajjo ndi mulamu zinabagamba omuntu emba mukwano g'omuntu mba mukwano gwe njagala nnyo Kyagulanyi ku mutima Babi Lewis chairman Nyanzi mukwano kayina mugambye nti constituency ya Kampala ya chairman Nyanzi ze campaign manager wa chairman Nyanzi ze mba njagala omuntu ku mutima njagala nnyo Lewis ku mutima njagala segula abantu mtemuloza ati mbegula ko sina kyembagaza namwe ne njagala bwagazi nze amwe one person yamanya ndi kati now ndi mulavu ne Kyagulanyi ne Babi ne Mufumbiro ne chairman Nyanzi ne Lewis Rubongoya abo bakwate ko labi Julius mukwano gwange wali Julius ali mu America Julius mukanda bwe musamuvuka mberedde wonnyo kakati nze bwe njagala ayaka Bajjo mwavu kati nupunji baleko sente naye bwe mba mulavu nze sibira serving two masters kubanga okufa kuva mu deals I serve one man now I'm serving in people's interest ate sina kyemba balako na musagala munesibeko sina kyemba balako just my heart when the Holy Spirit speaks to me so I'm here to serve the nation to serve the local people to serve the suffering people to serve the Kyagulanyis because I know this head is the one running this country. Ayima Harriet speed skati Ayima Harriet Ayima no weapon formed against the struggle shall prosper. Ayima but ifunguli gwa nandi wadenda byanjuka ne mujja kumanya sources zange je najje ebintu Ayima omutego nnuma Ayima omutego mulwadde omutego nnuma Ayima pranism Ayima bana Uganda bina bakola
That is trash nonsense, rubbish.